atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obwangwa mbwangire bwabwo ndi kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasugwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano eva wa Maama Nambagga amanyikiddwa nga Lady Pallas Athena mu Runyaanyimbe egenda bweti mbalamusizaako mwenna abaagalwa ebitonde eby'ekitangaala ndi Naalongo Nambagga ndi mulabi era alabirira ekitangaala eky'emyaliriro 12 era omulimu gwange kwe kulaba okweyubula oba okubeera kalabirizi oba alabirira okweyubula kwa bulamu n'amaanyi ge Christ conscious energy n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo okw'omutonzi. Abaagalwa, guno gwe mulimu gwange okusobola okubeera nga nsaasaanya amaanyi gano ag'obulamu okwetooloola obutonzi bwonna obw'omutonzi n'okukkiriza abo bonna abeetaagisa okubeera nga bafuna amagezi aga bulamu okubeera nga gateekebwako eri obulamu bwabwe oba nga ebitonde mu butonzi. Abaagalwa, amagezi aga bulamu Christ consciousness tegalina we gakwatagana wamu n'enzikiriza zammwe. Abaagalwa, amagezi gano gatuddemu amayengo ag'okwagala agataliiko bukwakkulizo ag'omutonzi oba agava ew'omutonzi. Abaagalwa, kwagala ayina emiwaatwa mingi gy'asobola okubeera ng'azuukukiramu era nga akkiriza buli omu ku mmwe okusobola okubeera nga musenvula ne mwebonga mu mazima g'omutonzi agatudde mu buli kitonde kyammwe oba agabatuddemu nga ebitonde. Abaagalwa, tuli mu bbanga ery'okwagala era nga tuwambaatira n'okwambala bunyama kwagala era nga w'oyambala kwagala ono n'omutegeera mundaayo nga ekitonde obeera otegeera nti oyina amaanyi go. Abaagalwa, bangi balowooza nti kwagala munafu naye w'oba ng'oli mu bbanga ery'okwagala otegeera nti obeera otuukiridde obeera otambulira mu kwagala okutaliiko bukwakkulizo mu kikula kyo mu ngeri eno n'osobola okubeera nga wessolosa eri amaanyi go. Omwagalwa, osobola okubeera nga ofuna amazima go n'okufuna ekirungo kyo eky'obulamu bwo obutaggwaawo n'okkiriza amaanyi gano ne geeyongera okubeera nga geebongera eri ekikula kyo n'ensi yo eyo gy'oba otonda. Abaagalwa, olwaleero tuli wano okubeera nga tuyogera nammwe ku maanyi gammwe ge muyina mu makyusa ge mulimu era ne mu nsi yammwe ey'omubiri. Abaagalwa, kye mwetaaga okusooka okubeera nga mutegeera kwe kufuna okutegeera n'okumanya amaanyi kye ki. Amaanyi
amaanyi kye tuyita power, amaanyi ge maanyi ago ag'obulamu agayamba okusobola okubeera nga gatambuza buli kintu kyonna era nga gazaalibwa okuva eri omutonzi ne geebongera eri ekikula kyo. Abaagalwa, amaanyi gano kye kirungo ekitaggwaawo eky'omutonzi era nga kye kirungo kino ekyetaggwaawo eky'ekikula kyo. Omwagalwa, w'obeera bumu wamu n'amazima go, obeera bumu wamu n'omutonzi era obeera bumu wamu n'amaanyi go. Kino kitegeeza nti obeera otambulira mu bwetengeredde era ng'otambulira mu ddembe mu bbanga eryo ery'okwagala n'ofuna obwerufu ssenga w'omutima gwo era n'obeera bumu wamu n'omutonzi. Kino kikuyamba okusobola okubeera nga amazima gajja eri ensi yo. Omwagalwa, engeri gy'olondawo okubeera nga oleeta amazima eri ensi yo yeekuyamba okusobola okubeera endabirwamu ey'ekyo ekitafaanagana na balala mu ggwe era n'obeera endabirwamu eyeetaagisibwa abangi abo ababuzaabuziddwa ku kiki maanyi kye ki. Abaagalwa, bangi balowooza nti amaanyi bageetaaga kubeera nga bali gulugulu era babeere nga bawulikika era babeere nga bayina empulira eyo ey'okwekkiririzaamu era n'okubeera nga balinnya ku nfeete eri abalala. Abaagalwa, abamu balina endowooza nti okubeera n'amaanyi kwe kubeera nga buli kiseera obeera mu mbeera ey'akavuyo era nga olumya abalala. Abaagalwa, osobola okukitegeera n'okufuna okutegeera n'okumanya nti amaanyi y'endabirwamu entukuvu ey'amazima go era nga y'endabirwamu entukuvu ey'ekikula kyo ekitaggwaawo ng'ekitonde kyo. W'obeera bumu wamu na kino, wekkiriza amazima go oba amazima ago gabeere endabirwamu mu bulamu bwo era ogoberere ssenga w'omutima gwo n'ennamuziga ye y'okuluŋŋamizibwako okw'omunda. Kino kikuyamba okutegeera endabirwamu y'amaanyi go mu mazima gaago era n'oluŋŋamizibwa mu ngeri eyo esaanidde ng'ekitonde eky'ekitangaala. Abaagalwa, bangi batya amaanyi ago kubanga bangi tebagategeera. Bangi balumiziddwa era nga balina empulira nti we babeera n'amaanyi bajja kubeera nga bava ku mulamwa. Abaagalwa, buli w'obeera bumu wamu n'amazima go kiba kitegeeza nti oli bumu wamu n'ekyo ekikukola wenna, oli bumu wamu n'ekirungo ekitaggwaawo ekikutuddemu era nga tewabeerawo kkubo lyonna lisobola kubeera nga likuteeka mu mbeera ey'obunafu era tewaliiwo mbeera yonna esobola okubeera nga ovaamu amaanyi ag'endabirwamu ey'obulimba. Omwagalwa, ekyo kyokka ekibeera kikuvaamu y'endabirwamu ey'amaanyi ag'okwagala n'amazima mu kkubo lyo. Kino kiba kitegeeza nti obeera weesiga ggwe kennyini, amazima go obeera ogeesiga era ne weesiga n'amaanyi go agakutuddemu ng'ekitonde. Abaagalwa, abamu bandirowooza era ne bagamba nti banafu era nti amaanyi gaabwe gaabaggyibwako era nga balowooza nti balumiziddwa nnyo
ne bafuna empulira eyo etuddemu obugulumbo, okwennyamira, era ebiseera ebimu ne kibaveeramu n'endwadde. Abagalwa, tubasaba mufune okutegeera n'okumanya ku maanyi gammwe nti tewaliiwo yali agabajjeeko. Nedda, tewali. Ky'olina okubeera ng'okola otunule mu ndaayo, ojja galaba nga mwegali gakulindiridde. Omuntu oyo yenna eyakuwuliza empulira ey'obunafu yali amaanyi ago tegava mu ndaayo. Nedda, yayagala kulowoozesa na kukozesa amaanyi ago agakutuula ku nfeete, ago agakulowoozesa nti oyina kugoberera ye mu kifo ky'okubeera ng'ogoberera amaanyi agakutuddemu. Omwagalwa, embeera eyo yava mu bifo eby'okubeera nga wagendera n'osika amaanyi ago agali wabwerugo, mu ngeri eno n'olumizibwa mu ndaayo. Mu mazima agaddala, okubeera nga olinnyibwa ku nfeete tewaliiwo we gakontanira n'amaanyi go oba tegakolagana wamu, tewaliwo nkolagana yonna n'amaanyi ga agaddala, kubanga amaanyi ga agaddala gali mu ndaayo era nga ge gakuyamba mu makyusa go n'ensi yo eyaddala mu buliwo. Omwagalwa, weetaaga okufuna akadde ofumiitirize ku bino. Weetaaga akadde okusobola okubeera ng'ofumiitiriza ku bino mu nsi yo ey'obuliwo. Abagalwa, wandibanga waliwo abantu abakuleetera empulira eyo n'owulira nga amaanyi go galiko ekkomo. Tubasaba mujjukire nti eyo ebeera mpulira, ebeera yeebonze wamu n'ekyo ekikulowoozesa nti oyina kugoberera kyo. Era ne bakulowoozesa nti naawe oyina kweyisa nga bo we beeyisa. Naye gwe kennyini osobola okubeera nga wekkiriza obeere mu maanyi go, obeere bumu wamu ne nnamuziga wo, obeere nga otambulira mu bwetengeredde ne obumu obwo bukutuddemu. Omwagalwa, kino osobola okubeera nga okituukako wokkiriza n'ossa ekikkoowe eky'amaanyi eky'amazima ago. Otegeere nti kwagala ali mu ndaayo ng'ekitonde, era otegeere nti oli bumu wamu n'ebyo byonna ebikola omutonzi. W'obeera ng'oli mu bbanga eryo ery'obumu, obeera mu maanyi go, era n'okkiriza n'abalala nabo ne babeera mu bbanga lyerimu. Omwagalwa, tegeera maanyi kye ki, era maanyi akola ki, era amaanyi go gakuluŋŋamye mu lugendo lwo. Wandisanga nga waliwo embeera emu gy'osobola okubeera nga ekujja ku kkubo lyo oba nga ekuteeka mu makubo amalala. Wandyesanga nga ogabana ebigambo ebikolwa oba ebikolwa eby'enjawulo, era wandirowooza ebiseera ebimu nti abantu abalala oba embeera endala mu bulamu bwo za njawulo ku zizo. Mu ngeri eno tandika okubeera nga otegeera amaanyi go mu mazima go agatukutuddemu. Kino kijja kukusobozesa okusobola okubeera nga otambuza obulamu bwo mu maanyi ago, era kiba kikwetaagisa okubeera ng'obeera bumu wamu n'amazima go ago agakutuddemu.
mu ngeri eno onaakola kino omwagalwa. Ojja kutandika okubeera nga olaba nga ekirooto ky'amaanyi ag'ebyo ebiri wabweru w'okwetooloola gagwa butaka. Era otandika okubeera nga olaba nga ekirooto ekyo eky'amaanyi agali wabweru go nga gagenda gaseebengerera okuva eri ensi yo. Omwagalwa, gezaako okulaba nga wessolosa eri amayengo amaggya ag'ekitangaala, okutegeera okujja n'amakubo amaggya eri obulamu bwo. Omwagalwa, teebereza nga waliwo eky'okukola kimu, nga waliwo oluyimba lumu, nga waliwo ebigambo eby'okwatula bimu oba ekitabo kimu. Ekyo ekikuyamba okusobola okubeera nga obeera n'empulira eya nnamuziga ey'obumu, era obeere bumu wamu n'amazima ago mu ngeri ey'omuggundu era gakulaakulane mundaayo. Omwagalwa, nkwaniriza okusanga ebyo bye weetaaga okubeera ng'osanga n'okubeera nga obiyitamu, era otegeere nti oli bumu wamu n'ekwagala n'eddembe eritudde mundaayo, era otegeere nti oli bumu wamu n'amaanyi ago agakulindiridde osobole okubeera nga oyogera nago, osobole okubeera nga ogagabana, osobole okubeera nga obeera endabirwamu nga oyita mu maanyi ago, era gakuyambeko okusobola okubeera nga oyita mu makyusa g'oyitamu n'ensi yo ey'obwennyama. Abaagalwa, mbeebaza ku lw'okunzikiriza okubeera nga njogerako wamu nammwe. Ndi Nnaalongo Nambagga. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.